Winnie Nwagi okutegeera nti Winnie Nwagi wa kabi kiri myaka nga 7-8. Yeah. Kitegeeza yalina gye yali atambulira edda. N'agwa mu bizinatete. Bamuyita bizinatete? Yayita bizinatete from Mabiito. Kwa ku Mabiito? Yayita bizinatete from Mabiito. Mabiito kye kifo ekisangibwa Nateete ekibeeramu abakyala abatunda ebitundu byabwe ebyekyama. Kati bizinatete from Mabiito y'omu kubakuuma ekifo ekyo. Bizinatete yakuuma ekifo y'omu kubakuuma abakyala betundira abo bazze okukola ki okukuuma abasajja babazze okwesanyusaamu. Oyo Grace Khan balina Winnie Nwagi bajja season y'emu bajja ne Nwagi mu katale namwe abo ne mugamba simanyi namukola bwenti ne mukola bwenti bwe wamukwatamu mu bye byabatabula amukwatamu ne muloga wano uwa bed space awalimba byali birala kuba naye walutaya kati lutaya bamuwayiriza ki byali birala kati lutaya bagamba ki anti naye bwe bagamba bed space bwe yamuteeka ku bed space anti buli omu bwayogera obuzibu bajjaji bangi bajjaji kyekiri kyenkugambye si bed space kyogamba buli kale ne bwe ba bed space yaba asoose ng'abalala tebali bwe bati bwe wamanagingo za ku bed space okitegeera naye ng'ebintu by'ensi kankubuulire Faruku ebintu by'ensi bino ojja kugenda ogambe nti nze nakukola bwenti nga siggwe ogwo omuliro Allah agenda ogukukumako ogwo omuliro Allah agenda gukwokya ate Faruku bed space eraka yali wajjova ate Faruku kibinyo ate nze nakugamba omuntu tasobola kuba mulalu kutuuka ku era bwe kiba nti nno kale Lutaya yali mubi Kituusa mubi Bujingo mubi Bugembe mubi tubakkiriza mutukyawe ye bannange mwe abaga nti bed space mwe temubikola bwe mutwe bwe mweyisa nenga yoyo Wanwagi oba yoyo omanyi ensonga nyingi ezigenda mu maaso eza Grace Khan tomumanyi mumanyi bulungi eza Nwagi tomumanyi mumanyi bulungi bonna bayimbi baffe tutandikire Wanwagi bonna bayimbi baffe baggwanga tutandikire Wanwagi siwe wali eggumba simanyi gumba weriri nabange wali eggumba wonna ndabawo eggumba omanyi Kasabi yingiramu omwana zataawo wensinga otteeka essira okay ebintu bya Nwagi ekituufu kyeki yono baawe storage yebbaawe Faruku nakugamba buli muntu aka Faruku ebimuggo bitwala ng'ebyokusaaga nakugamba buli muntu yenna aba n'olugendo lwe ne starting point ye eyinza obutafaanagana na kyekimu ne end point ye naye buli muntu abeera alina okutambula bw'atandise ne bw'amaliriza osumulira bebi wa Winnie Nwagi ali myaka 13 Winnie Nwagi okutegeera nti Winnie Nwagi wa kabi kiri myaka nga 7-8 kitegeeza yalina gye yali atambulira edda n'agwa mu bizinatete bamuyita bizinatete yayita bizinatete from Mabiito kwa ku Mabiito yayita bizinatete from Mabiito Nwagi yamusanga wa yagamba besisinkana wa kati esitole eyo ya Nwagi okujasinkana omusajja yaganya ojjogera naye yakakasizza nti taata wa mwana we naye teyafaayo okulabirira mwana yali Mabiito kyekifo ekisangibwa Nateete ekibeeramu abakyala abatunda ebitundu byabwe ebyekyama. Kati bizinatete from Mabiito y'omu kubakuuma ekifo ekyo. Bizinatete yakuuma ekifo y'omu kubakuuma abakyala betundira abo bazze okukola ki okukuuma abasajja babazze okwesanyusaamu. Ye security guard wao omu ku ba security guard baawo. Mbadde simanyi bulungi anamulabe mu vesti ngali bukunya ne ngamba azze okubanja abaana
ali mu vesti. Nze nja kwebaza Winnie Nwagi. Muko yabadde kyo. Emyaka 13 abadde akuumye ekyama kye. Yaguma. Ndowooza yategeera omukulu ono agenda mumuswaza. Kati era nze Faruku bino kwabiri ebintu bibiri. Nga tuvudde ku kyokuba nti nno omwami ayagala omwana. Tulowooze ku kyokuba nti nayagala kufuna linnya. N'ekifo n'embeera gy'alimu. Nwagi yali mutuufu. By that time Nwagi yali mutuufu. Bizenateeto na yali tasobola kumuwa mwana. Yali tasobola kumuwa mwana. Era nze saagala abantu babe banenye Winnie Nwagi nti wamunoonyaako ki. Buli muntu alina entambula mu bulamu. Ebyo tetubitunuulira. Yes. Katutunuulire essaawa eno nti gwe ssebo Bizenateete ebbanga eryo lyonna ery'emyaka 13 osoose n'oddiza omukyalo ono ssente z'atadde mu mwana alyoka amukuwe naawe omulabeko. Bizenateete owogambe yaggala bamalaaya. Amwana agenda mulabirira. Talina bw'asobola mulabirira. Era nze nja kusigala mpa credit Winnie Nwagi. Sigala ng'okuumya omwana bano bafeeke master mubaveeko. Toyina na bukakafu. Nze Faruku nakugamba omuntu atalabirira mwana we abeera fake master. Fake master? Bizenateete fake master. Fake master. Kati nga tuddaawo kati kankubye Faruku ebintu bye tulina n'okuwa ennyo obudde. Bano ba fake master tulina bbawa budde. Tulina okuwa ennyo obudde ne bwana aba akola obunyama obukolera eyo wuwo kubanga omwana tagenda kulya mifumbi gy'okola omwana agenda kulya ssente amaze ebbanga nga alya ssente era talina kugambako Winnie Nwagi nti omwana amulemeredde. Ku myaka 13 sooka otuule omanye nti bwe bamukazi ansabye ssente zaabwe adde ateeka mwana agenda kunsaba ssente mmeka nzirina nali nzikutteko. Bizenateete talina right ku baana ku mwana we. Yali agirina ng'ategedde nti wuwe n'atwala obuvunaanyizibwa bw'omwana we. Omusajja yenna ali tolina buvunaanyizibwa ku mwana wo, tolina rights ku mwana. Tobanja. Bizenateete akola wadde akuuma bamalaaya. Kati leero kankubuulire Faruku. Kampani zina bamanufakitala. Abeera mu factory nga temumulabangako. N'akola eddagala oba n'akola product yonna. Nejja ku katale ne bagamba nti katale eriko yaani nti ani agi owninga nti Faruku. Product yo ne bweneefuna ekizibu batunuulira Faruku. Faruku yajja okudda emabega yogere ne manufacturer nsobi ki eyaliwo. Tusooka kutunuulira owuna agirina kati ani agi owninze kyekiri ku Winnie Nwagi. Winnie Nwagi essaawa eno buli ekigwa ku mwana ye owuna gwe tusookerako. Fene Bizenateete from Mabito twete tumumanyi. Nze namwekangidde kuti nze mumanyi nga kabejja wa ku Mabito. Nenga itata w'omwana oba ayagala kuyisawo tasobola kuyisawo mawe itata w'omwana nze ekyo namaze ddo kifuna nkimanyi bangi nnyawo waliwo yeyitanga Katwanga bonna baavanga okujjamuloka we Nateete. Gwejja kubuuza Kalifa ti jamuloka ogimanyi. Jamuloka erirudda wa. Eri Nateete okukidde nakawuka waliwo kalina waggulu. Waliwo jimba gita jamuloko. Afa kayita jamuloko. Ne bannange ne Nateete nno naye erimu ebintu kati. Kati n'ebimu byemanyaawo emabegaawo ku gundi ku best naye ebyo emboozi eri bayalala. Kigeza Bizenateete ku best wonna amanyiwo. Bibaka bijja baawo. Ate abasanyusa mu Bizenateete mu gundi mu best abamu bava wali wansi mu territory za Bizenateete. Kati era nalabyawo abantu abamu nga bagati Winnie Nwagi watukola ota Bizenateete musajja alabika bulungi talabika bubi just environment gyalimu yemufuula okubeera nti takwalifyinga kulera mwana ate era yemufuula okuba titakimanyi nti omuntu bw'azaala omwana alabirira naye sijja mu abadde talabirira ate alabirira ki Winnie Nwagi abadde single mother for 30 kuba nawulira mbu Bizenateete mbu okwawukana ne Nwagi mbu yakwana mukwano gwa Nwagi yalina mukwano gwe nga takimanyi nti agenda eri ewa ku Mabito gye beetundira tubeere kiriya we beetundira atamanyi nti omukazi yeetunda kati nga Nwagi alina boyfriend we oyo Bizenateete kati bw'abeera ne boyfriend we kumbe ono friend we agendako eri kati ono amusangayo mu bantu bakuuma nga noono mwali namugamba nti obutampaayo njo kyamu kyali kitya
Winnie Nwaji alina mukwano gwe. Yayina mukwano gwe si best. Omuwala. Si best friend nenga bonobera n'omuntu nga mwemanyi. Nga muwala. Nga muwala. Kumba oli yeryamu ku mabiito omuwala. Otyo? Kati oli agendayo. Ani? Ono security guard. Bizina Tete. Amusanga nti sigwe mukwano gwa Nwaji nti yenze. Naye togamba nga Nwaji nti eno mpitirayo. Koona nti ebyamu okimanyi bikuuma olina kuntemera. Baba toyina kajanjo kya. Kati webijja nenga tiyakwata kati bizina Tete. Nakola ki? Naali ebijanjalo byono. Ebyamukwano gwa Nwaji. Ebyomuntu Nwaji gwamanyi si yali best friend we. Ate ali best friend we akibatabuka. Tebatabuka. Just nga bwe kyajja olinaga nti okimanyi nti obuto lwagu olinaga nti nange lwagu kati Nwaji ng'omuntu n'akita. Naga kangende nkuzo omuki. Tegeeza bizina Tete ono manufacturer teyewumuza. Manufacturer bizina Tete bano bafeke mansita. Kati obunyamu obolaba bwasitula ate tasaamu. Tateekamu. Era kyova Nwaji yakira banaga kati nyakubeera single mom. Akola atyo omukulu. Just ayozaamu bwoza n'agenda. Tateekamu. Byakenge kankubye tweyoche. Abakazi bangi nnyo abafunye embuto mu kenge kankubye tweyokyemu. Ate abakazi bangi nnyo abafunye obulwadde mu kenge kankubye mu binsaaye. Tubeeko kye tukola. Kati yateega binsaaye. Binsaaye. Akusanga bikusaaye. Ye bizina Tete. Era bwe yategeera Winnie Nwaji nti bwekitobwe kiri n'asalawo nga maama omulungi nagakankuza omwana. Bagamba nannyini kiggwa yakiweebuula. Olwaleero yo bizina Tete yeyeweebudde. Ffe tetwandize mukolako wano analysis. Kwe kwetuma bizina Tete nti yabeera bize. Bizina Tete simanyi biki kati atandise okuyimba kati alaba Nwaji ayinako waatuuse. Omukazi yenna alinga musajja. Kankubulireko omusajja Faruku. Akeera ku makya n'abaako omuntu mu bulamu bwe gwasisinkanye naye ate ne wabaawo era omuleka emabega n'addamu ne yeeyongera siteepu kubanga mu nsi mulimu abantu ba mirundi ebiri mulimu abaagala okugenda mu maaso mulimu abaagala osigala we bali okitegeera kati gwe osobola okugwa ku muntu nga yayagala sigala awo waali ng'ate gwe ebirubirwa byolina byagenda mu maaso tekikugaana kugenda mu maaso ng'obufunye ekikutwala mu maaso olw'okuba olina onayagala bizina Tete n'obata. Bizina Tete olina obbaleka. Nwaji lwaki yakweka omusajja ono? Tamukwekangako. Omusajja yatya obuvunaanyizibwa ne yeekweka. Kati alabye nti omwana asobola okwebeezaawo ku myaka 13 akomawo. Kati gwe notola nti eno fake master waliwo ku lunaku lumu. Ate abo bangi. Waliwo ku lunaku lumu. Waliwo ku nnaku 2. Waliwo ku mwaka gumu wali luddawa. Emyaka 2 wali luddawa. Kale ne wabaawo obusungu. Gwe busungu bwannaba ki obukulekesa omwana w'emyaka 13 kati ovaayo gy'ogamba nti oyagala bakuwa omwana wo. Nze lwakuba nti Nwaji mukyala. Naye yandimuyise. N'amugamba jangu olabe ku mwana. N'amuwa empi mu maaso g'omwana ng'alaba. Ate kikyamu kimulimu omuntu kankulye Faruku. Ono omwana wa buwala gw'ayagala otwala. Ye bizina Tete asula wa. Tagenda kumukwatako. Togenda kumukwatako. Tokolifayinga na kubanja mwana. Ne Katonda yatukolera ensobi mulimu abantu beyandimye nga amazzi agazaala. Kati ng'eyo empuuto giwa amazzi agazaala. And busy. Abo abantu mwandi balese ngeyo ne beegadanga naye nga tebalina kigendererwa kubanga tebamanyi nsonga lwaki yeebase ku mukazi. Bizina Tete temanyi ampe ensonga lwaki amwebaseeko. Lwaki yeebaka ku Nwaji agituwe kuba bwe kuba kuzaala omwana tosobodde mmulabirira. Ate ovuddeyo obanja omwana kati abo abantu alla basiriiza amagi omuntu gwalaba nga talina buvunaanyizibwa tomuwa mwana. Bagenda kubonyaabonya. Faruku ebintu ebitusumbuwa mu ggwanga bingi. Emiwendo gy'ebintu girinnya, emisolo gyeyongedde, enguudo ebinnya bibomoka, biki bino simanyi buli kimu kiganya okutambula obulungi, abantu bali mu mayumba beetuga ekonomi ekkiridde, kati ng'eyo feke mansita evaayo nga naye tufuula bize.
bizinateti ye awansonga kyo kimo omwana essaawa zino talina bwayagala ku mwana we omuteekewa omuliise eki omwana atandise n'okwawula amanyi kyayagala gwe jagenda omukolere wali bintu byeki ebyokulya obukoolakoola obwo okitegeera bizinateti talya bukoola oyo asukka enkwacyo tagirya oyo asukka enkwacyo bizinateti namulabenga omusajja omunyirivu ani akugambye gwani agamba nti nakakoola kasiiwuusa gwekina wanti akakoola kasiiwuusa siranga kasiiwuusiza kati era newulire tujja muwako bujulizi nti tekagenda omusiiwula Faruku bano abasajja bafeeke masita nze nakugamba nja kuvaayo nnyo okubalaga ekituufu bw'olemererwa ng'okulabirira omwana ku lunaku lumu olwokubiri olwokusatu n'olwokuna omukyala n'ayingira emyaka 2 mulekerenga omwana we kubanga omukyala agetinze nayuzid ku muntu we n'omwana takimanyi nti naye taata we tasobola kubanga akimanyi tamanyi nti oyo ye taata we era temutokyalinga na mwana kumuyingiza mwoyo katemba wammwe wandibadde osooka na kuyita mukyawe yandigwe nti sijja kumukuwanga oddayo ng'ogenda kati wano tokya gye muteeka ku mwana omwana atandisa ayawula omwana bw'atandika ng'okwesalirawo muleka akule asalewo ng'akuusa emyaka 18 omwana bw'akulemerera ng'okulabirira ku myaka 2 myaka 3 myaka 4 n'ayingira emyaka egi mulinde ku myaka 18 yesalirewo bizinateti abadde tateekayo kasente kasikulu fiizi biki ebyo bize natete ekimufuula bize kugula kizigo agula ebizigo kyokka nakugenda mu jimu ebintu ebi mulungi mu kugula ekizigo wakizigo bizinatete wakizigo bebana basajja basanirira enviiri ne bulash n'atunula mu ndabirwamu emirundi 3 mbadde mmanyi mukongo muveeko oyo nze nkuwadde amagana nze nkubuulidde kwegenda omubuuza abaana b'okujja muloke nateete bamumanyi agula ekizigo wakizigo bizinatete kizigo biba abasajja abagula bulashi ng'eweddeko amannyo nga si yakkuba ngatto nga yakusanirira tuviiri kati otomusuubira kulabirira mwana ate bizinatete wamutegeera nnyo gambye nze nagamba nze omuntu gwe sitamanyi sigenda kumwogerako sobola nze wezija wano okukola statement mba mmaze oginoonyerezaako kuba emmengo wali nateete siwala nze abaana abo bonna batabani bange abo bonna abaawo kujja mulooko obamanyi mbamanyi batabani bange bizinatete gongambye mu kugula ekizigo balimo ekikola ekongo kyatumya kyekyamuyisa omukongo anti nerya mukongo walitegedde nawulidde nga bamuyita mukongo just kubagulako bizigo naye nga ye si mukongo abafeeke mansi tera wamawininwaji teweeraliikirira kuuma mwana wo towa budde ono feeke mansi tayina mugaso mu bulamu bwo ate naawe era talina kyagenda kukugattako ate talina kyakutoolako nze ng'omukazi wininwaji akuzizza omwana ku myaka 13 bw'ovaayo gwe omusajja noga nti ogize kubanja mwana wo tusooka kukebera mutwe kati gangubuulire omwana omukazi tamuzaala yekka eno embeera gye tulimu ogiraba olaba oyo yekka yeetaaga okunoonya ssente ez'ekizigo kimuleetedde okufuna trama olw'ekonome y'ekizigo kibuze n'avaayo n'abuukira ebitamukwatako naga nti waliwo disoda bagiyita bayipola bayipola eyo abantu bangi nnyo egenda kuba afekitinga olw'ekonome eno gye tulimu sometimes etera okubeera genetic ng'omuntu bamuzaala nayo kati bw'afuna tocha ennene oba bw'afuna obuzibuzibu challenges ezijja n'egenda ng'ekula kati oyo omusajja oyo bwe basooke bamukebere mutwe omuntu omulamu ku myaka 13 mbozze kunona mwana wo ng'ozze mu mawulire tusooka kukebera mutwe enkima gye yamukimyemu yenkyamu oba talina lukusa ayagala mwana bw'aba ayagala kulaba ku mwana era nendaba gyagala omulaba mu mwana asabe ekifaananyi ky'omwana bano bafeeke mansi tatomuwanga mukisa mwana kumunuunako musaayi gwa butalabirira tobawanga mukisa gyokoma okubeera n'omuntu omukoppa embeera nanti omwana agenda kulira ku saidi emu etya akulire ku saidi ya nwaji nga kodi zalina za nwaji kyobolaba omuntu amuwase ng'ate kodi omwala ali wanu saidi eddi anti kyekyo bwe feke master kye wayagala
lwaki tewakuliyetingawo mbeere babeeza wamu omwana afune side zombi Winnie Nwagi wali osubira wasono kati waba yalemwa okubeera n'omukazi ne yeeyiiya kati bagamba bati bizinati yeyadduka mu bufumbo kale naawe compare olabe ani yadduka ensuula obuvunanyizibwa irufiiki master naawe bizinati alaka yasulawo obuvunanyizibwa si alabika oba Nwagi yamuteekako embeera yesu omukazi asobola okuteekako embeera ng'akwetaaga mulabirira omwana bw'alamala ne kimugaana asobola akuta kati Winnie Nwagi yamuta Nwagi yata bizinati kaguleko n'omusango okweyita kyatali yali akoze DNA eraga nti omwana wuwe gye mwagala omutwaleeyo agendeyo atulage nti omwana wuwe Faruku nga toyina DNA nga omaze emyaka 13 tulabirira mwana toyina lukusa lujja lumubanjiza mawulire sooka okole DNA okakase nti omwana wuwo ne bannange bizinati etono oyo simanyi mumugyeko right ye ng'omusajja teyina right gye tumugyeko ye yajejjako naffe twagala mulaga nti nga bwe wajejjako sigalirayo ddala asigaleyo tetunamujja ku rights ze ng'omusajja naye tugambye wazejjako sigalirayo ddala wadduka sigalirayo ddala buli gyayagala omulabako nga owa akireke mwana tumukansolinze okuva nga wa myaka 10 emyaka 3 afuna obudde najja n'atula Nwagi n'amutusindikira netwogera n'omwana omwana amanye ekyokukola taata bw'aba taliiwo tomubanja taata bw'alijja oli mubanja omwana bwe yatuuka mu myaka 10 kati kambeeni maama ndisalawo nga nkuze abeereyo omwana ndowooza emmanja gye yagyemu okubanja yabadde enkyamu anti era bafeeke master bwe bati naye era okujja bw'atyo bizinati eto kiraka ebirala byonna yabikola ne bigaana amakubo gonna nga biki bye yakola ne bigaana okumukubira amasimu mpaka omwana ndowooza byagaana byamulema mu ntandikwa okitegeera entamu ewulya muliro gusooka kati eno twakona dda tute kati yabadde ku programu yakulabisa oba ina byayisaawo naye saana tumuwe nnyo obudde bano bafeeke masa tebetaaga nnyo kwogerako ng'ebintu ebiruma eggwanga gyebiri abantu bali mu mayumba bafa enjala betulina okunoonya Faruku kati ng'ono fake master atasoboladde okulabirira omwana avuddeyo era kibi nnyo kyobola losseeko omuyaga nti temufaasanga buntuntu bugenda kubaswaza temufumbirwanga buntuntu kati kano kantuntu yandibadde asooka nakukuuma kitiibwa kya maama we wa mwana we omuntu yena asobola kukuuma kitiibwa kya mukazi we abakazi bakola ebintu mu nsi noga naye ono maama wa mwana wange kamuleke ate mu bakazi gwe twandule tusuubira abakazi batasobola kukuuma bitiibwa byaffe ng'abasajja naye ate ye Nwagi muwadde credit bw'abanga yakola ensobi eyasooka ndowooza Nwagi n'okufuna eno kalakita bizinati etono alaka ye yamuleetera ye yamucyankalanya Faruku omuntu ategeera omuntu alina amagezi si bwotyo bw'obanja omwana gw'omaze emyaka 13 nga tomulaba atolina kyomuwa yandibadde ajja ndowooza najja ne gifts yandibadde afuna abantu nga ffe abakolifayinza okwogera n'abantu ab'obuvunaanyizibwa kwata kolifayize yeetagako backups z'abantu ab'obuvunaanyizibwa oyogedde ensonga yabadde ayikola atya yabadde ayina okufuna backups ezaffe abantu asobola okwogera n'abantu ababuvunaanyizibwa kubanga ye takolifayinga kwogera n'abantu babuvunaanyizibwa talina njogera kati bw'ofuna nga ffe n'otukubakinga tusobola okwogera n'omuntu tunamanya nti omuntu alimu ensa netukubikkirira obusiiwuufu bw'obwenojira mu vesi tyoti tolina wadde kaswiti ndozazze tulaga nti ekizigo kimukoledde bwamu kituuseewo yadajja ndowooza n'ebintu by'omwana byamuleetedde yandibadde ayita abantu babuvunaanyizibwa ne babakinga obugwagwa bwe n'ofuna bapasita oba babakojja oba abasumba oba baani nojja nfunye bulungi baba maseeka Winnie Nwagi mwe mulaba ng'omuntu atali understanding Winnie Nwagi ye muntu gw'okubira essimu n'omubuulira ekintu n'akuwa attention by the way Winnie Nwagi muntu wa kuddiza ky'obuwadde lwakuba nti enzija gy'ojjamu
akuddiza ky'omuwadde omuwa yogati ng'akanywa bw'omusimba ekigaji ng'akikuba bw'oleeta embeera ng'agikuteekako ojja n'akaliro ng'akakuma aleeta ky'omuwadde kyakuddiza weebale nnyo. So yabadde alina okukwata abantu ab'obuvunaanyizibwa nobaga bannange yadde nasobya engeri gy'olina okugyamu noonya abantu ab'obuvunaanyizibwa obagabe bannange mwogereeko n'omuntu bw'ati ne bw'ati oba nsaba ne kati ate yasitudde egganga 1-2 oli muyite tokusuubira okujja bw'oba tonema kumutwala ku poliisi wakuumya ekitiibwa oba yandigenze ku ssomero n'amulabirako eyo bamumanyi ku ssomero babalaka bamumanyi nga bamumanyi ngaani maama waba ali gye salinga omwana tateekako taata yagamba yafa ateekako mukuza era kati oyo omubika n'omubika ate obaoko muleke kugira oyo omubika kasita obubika ng'omwana tawulira ogaba mwana agenda wabweru ng'ogaba basomesa taata w'omwana yafa kubanga nenze kyemmanyi alaka amanyi n'omwana gy'asomera aliwa bizinate tamanyi bizinate gy'asomera tamanyi amanyi bakola sukulu fees oyo amanyi tawasobola kubanga amanyi bakola sukulu fees kyekiraga ntamanyi olaba tamanyi we bawa muntu mmere bye ze royalties ezisookerwako bizinate tamanyi omwana gy'asomera olaba tamanyi nawe bagula mmere mwana gy'alya ateekayo sukulu fees nga bagenda omusomesa tebimukwatako tatasobola ka sukulu fees tasobola ezo zigwerawa nkwakyo nakugula bamalaaya mukugu ate omuntu gyokoma okulwa ku mulimu n'ogufunamu obumanyirivu akuuma bamalaaya tagula bamalaaya byawukana anti omuvuzi wa tulera asooka kuba tani boy omuvuzi wa tulera asooka buli avuga tulera kati asooka kuba tani boy wa gundi najja nga asunagira nga nange mmulaba kyogamba akola jalibu tayinza nkugambye n'okufunyisa oli omuwala gwe gwayita muganda mukwano gwa Winnie Nwagi olubuto oli yamugaatu eyo kyemu jalibu kitegeeza waba yabakuuma kajalibu tosobola naye kukuuma bantu nga tugira naye ebintu bya gundi ono nabyo bizibu kuba bw'abanga gwe mulimu gwakola butuufu omuwa omwana ate wabuwala omwana si wabuwala Destiny wabuwala Destiny bino tobitwala nga nsonga oba yandize ne bazadde be abalina talina ne bwe babajje bali bamutadda bwino nti eri abazadde abaana bebesonyiwa babalinda bulinzi ku kijja yazijjemu bubi nagenza olaba nti ate afulumiza oluyimba babayaaya abo ne bafeeke mansita kati oluyimba kyo yafulumiza abaana ab'obuwala obawa bakati abaana ab'obuwala buli muntu ayina ekkubo mwayitira era ensonga zo tezibayigula ttama nga mutandika eŋŋendo zammwe buli muntu ayina waakusanga naye muve ku bantu abatalina gye balaga bw'obanga ofunye olugendo nga olaba weeyongerayo olinnya eddaala lirinnye ebyemabega tulibiraba oluvannyuma teri muntu gwe banenyeza mu lugendo buli muntu alina entandikwa ye ey'obulamu kyekimu nammwe abasajja bw'olabanga ng'omukazi gw'oli naye obulamu bwe bwakomaawo muleke gwe tanoonya siteepu eddako teri ajja kukunenya bakunenya nnyo nga mwenna muli mu levo y'emu musiraanyi ne baga nti kyakoli alina ku bwongo ye n'alenya siteepu okitegeera so kati olwaleero yadde ono bize nateete abanja omwana wa Winnie Nwagi bati ffe nga abamanyi ebintu tukimanyi nti Winnie Nwagi yalengera dde omuswaswangule n'agenda siteepu eddako n'aguta ekitakungerako kireke Nwagi kyeyakola nammwe abawala abali eyo bulaba ng'omusajja gw'oli naye obwongo bwe bukomaawo kukuwa bbiya na kukwebasa waka noonya ekiddako naawe omusajja ndaba bulaba ng'omukazi obwongo bwe bwagenda ku biiki obwongo bwe buli wakwata ssente agenda kucakala mute abantu bali bize banoonya bibatwala mu maaso bo bannaffe bali bize banoonya bibajjako ku bwongo
Bizina teto muwa bubaka ki? Osigenda kumuwa bubaka nga bwali feri yasigala eyo ave ku mwana wa munne omwana bwali bakuze fake mansita Faruku ne bwoba oyambala otya ne bwoba olabika bulungi otya ekikufuula omusajja buvunaanyizibwabo. Bizina tete naye ng'omuntu ali mu talabika kuba nti environment yokka gye yajjiddemu esooka n'ekulaga anti Faruku enfaanana y'omuntu kw'osinziira omuwa ekitiibwa gwe nzija gye yazzeemu n'ennyambala gy'ayambadde n'abamuwerekedde. Okimye mwana w'obuwala oyambadde zivesti okimuwa enkwawo zitadde okimuwa kibulamu ekintu kye yakikutte bubi bw'atyo bwabikora era tolina kyanjawulo ky'ogenda mujja mu kirala. Bizina tete bw'atyo fake master bw'atyo yerabiri wenino aja akubye endulu nti omwana aganye abireke naye Nwagi nga we mumanyi simanyi oba yabaddeyo yabaddeyo mu kikomera tagenda kuliyakitinga n'oyo fake master kamuleke mpozi nga anaamenya amateeka gange mwamugambye amuleke tali waffe kumuddamu tali waffe ali bize mu mirimu gye gimutwala mu maaso noono abeere bize mu mannya g'ebyalo ebitali bibye. So gogamba Nwagi tawa bizina tete mwana amuwa waaki oba amulabeko jasa amuwa amulabeko era agire mu kifaananyi kikwalifayingi okubeera taata alaba omwana omuwala si kujja nankwawa nga zeekutte uziti ozze kulaba mwana agire mu buvunaanyizibwa obumulagisa omwana nga taata w'omwana agenda okulaba omwana omuwala ate akuze. Awo yabadde azze kulaba ki? Kulaba nkoko? Alinga yabadde azze okulambula ebiyumba by'enkoko. Alinga mukyuse ne kufuru abantu be yazze nabo bandimenye ekikomera bayizo baba bazze kukopa bisumuluzo kumenya mukyuse ne kufuru Nwagi. Okay. Okay muganda wange bizina tete mukyuse kufuru addemu akole strategy eziraba omwana muwala omwana akuze ng'ogenda bwotyo takulifayinze kuba taata naye nti mutakyalinga omwana ndowooza mwani muwadde freedom n'akola eyaki omwana twamuwadde freedom kyova olaba ali free ne maama akuze mwana talina freedom akula takula. So bizina tete yaggwayo oyo fake mansita tetuddamu kumuwa budde agende yeetereeze takulifayinze kulaba mwana wa buwala okujjako ng'akyusiza kalakitaazi ze ate ng'era okakasizza nti omwana wuwo kubanga omukazi yagaba omwana waddembe okugamba tolinnya wano si wuwo kuba Nwagi yamugamba dda sijja mukuwa takisobola. Grace Kani yabadde ki nawulidde addayo wa Luzinda masavu ku masavu Luzinda yamuleka mulooko tategeera bintu Luzinda yamutegeera Jovani buli kimu yakimukola ebintu byonna Jovani abimala kakati atambudde naye Jovani ono ye gundi ye kabejja kakati neŋŋamba kitonsa wange kiki ekigenda mu maaso nga kkojja era nja kukyogerako ensonga eyo nga kkojja kubanga Jovani Luzinda mutabani wange ne Jovani nawulidde nti baali bamuloga ne Grace Kani muwala wange bannange obamanyi bo nkugambye oli mutabani wange ono muwala wange naye bonna no oli Jovani ye ebintu yabikwata nsonga ya kintu kikulu ate era bikwata ya ekituufu kye ku Grace nze ndaba Grace ekintu ekimusumbuwa butaala butya Faruku ngenda kuzza ku kifaananyi ku boze etusookeddeko omuntu enzija gy'ojjamu okwapulokinga ekintu ekiriwo yengeri omuntu gy'agenda okutwalamu. Fayini oyinza okuba nga Jovani yandibadde addamu n'akuddiramu ng'omuntu naye agenda kujja ayimirire mawulire akugenda nti kati nkuddidde mukomawo ng'oyise mu kamera. Jovani naye ayinza okuba tali bize nga kimukolera nedda bwe kiba nga tebaagala kuyisaawo konsati yaabwe balina konsati
Aina concert ku Climax oba nakuzo mwezi 10 ba 19 aina concert bwabanga tayisaawo concert nga gyatambudde yonna ayagala adde mabega ewo omuntu we addayo wa Jova addeyo mbu eno yonna gyatambudde Jova ni wabatali busy pozi wa managinga ani Grace na mu managingako bwe yonna gyali ewammwe anti Jova ni yes manager ki addayo nga mwami we ate feno yali mu management tegeza mu managinga nga ewa Jova ni gyali ekyemisana era kisoboka okuba ate kati anti fo muntu omuwa time etambula ekituufu kyekiri mpula ne bujingo mbu bamugobyeyo buli lwotakuuma byama byo ne biyingiramu abantu abalala bikulema okukontrolinga era tewaali nsonga nga bujingo tavuddeyo kugamba nti bannange ntutte omuntu ono kati nze mulabirira gwe tewaali nsonga yali yeetagisa ye kuvaayo kunnyonnyola bantu nti kati ndi waani wa bujingo tekyali tekyetaagisa era ebintu byonna ensobi zonna zasinze okukola kwetuma mirimu gitali gigi yeetuma kati ndi ne gundi kati gundi gwendi naye mami makula kati ndi dadi bujingo ebyo okitegeera bali tebibakolera why siba kamera bo obalabyemu emeka nga bagamba fa bamulina obalabyemu emeka kitegeeza bo tebibakolera. Ekyokubiri, omuntu yenna oteekeddwa okubaako ne mukwano gwo akutegeera n'omuntu wonti ono ye muswalira bwe mba ngenda kukola kino ekintu gundi anaalabika atya okitegeera bw'oba tomuyinaayo mu nsi yegenda okuvuga ogenda kuva mu mikono gy'ensi ensi yetandika okuvuga ogenda kuva mu mikono gy'abantu ekuvuge ensi yekuvuge naye Faruku kino ekintu nzize nkikugamba ku bantu afaanana bwe batyo nti omuntu yenna oteekeddwa okuba nga olina omuntu asobola okukubira essimu n'akugamba tokola kintu kino n'okireka. Tugenda kufiirwa talents nnyingi mwe nga mulowooza nti buli muyimbi ateekeddwa kubeera above nti buli muntu yenna okufuuka star olina kubeera above. Nedda, tulabye ku basita bangi nga bajja mu maofiisi ne batufukaamirira. Nze nja kukubweko ko omuntu omu sita omu gwe mmanyi naye tasobola kumbuuza ng'ayimiridde, ne bw'aba ayimiridde kale tuli bantu bangi yeemenyako. Mulini Nantume oyo naye Nantume ye alaka naturally wampisa ne bw'aba nsanze awantu Nantume alaka wampisa mukyalo oyo yeemenyako. Kitabuwa Natoolo kirina empisa ne Kitabuwa kitegeera kojja munangu okitegeera buli lwotaba na muntu yenna gwowa respecti ng'okijje ku mutima tosobola kubeera owedde nga respecti njiwa Faruku nga nina kyemmujjako ekyo kitya. Leka mpe Faruku respect naye talina kyagenda kumpa. Kyekimukuba we wali naye Grace Khan era lwaki wamuta kuba byonna bitandikireyo kuba we wali naye Saalaba nnyo mivuyo gino gyago. Anti nze Faruku nakugamba ebizibu bivaawa. Anti nze Faruku nakugamba siri muntu mulungi era siri perfect. Naye bw'ogaana okubeera mukwano gwange n'ogaana okuntegeera nga ndi mukwano gwo togenda funa mukwano mulala kutegeere. Anti nze Faruku omanyi nze omuntu asobola n'okunjira amazzi ne mmuleka nga nakikoze kwagala kwe. Omuntu asobola okumpita omusiru ne mmusonyiwa lwaki nze nina endowooza ega nti oyo ampise nti ndi musiru siba musiru ndi lwaki wamuta ndowooza ekiseera kyali kituuse. Kuba emivuyo gyonna gitandika after ekiseera kyali kituuse. Abamutadde bangi nze nzekka ekiseera kituuka bantu bangi nnyo babeera mu bulamu bw'abantu ekiseera ne kituuka n'ogana naye
kamuleke lwaki temumuyamba balutaaya omanyenya tumuyambye omwana ono mwagala amale kuva afe tumuyambye ate era tukyamuyamba Kitonsa musirise abamuli Faruku tumuyambye ate era tukyamuyamba ate singa ndowooza singa tetumuyambye singa kiri waasi ebyo bimulaba busamambiro obukutukako naye kati Bujingo kusaba ebyaddala bamugobye kyekituufu bamugobye taliiyo yabakoze eki ekira kati balina kitunnyonnyola naye nga nze kyemmanyi taliiyo naye nze kati kino abadde bakoze omulimu nzije mu perspective yakubuulira buli muntu yenna n'atali Grace Khan n'atali muntu yenna agenda okufaanana Grace Khan yenkya nti beera n'omuntu gw'oswalira baako omuntu ng'ayina ebintu by'asobola okukunnyonnyola n'obipiikinga n'obitegeera buli muntu yenna mbulamu yeetaaga omukono gwe ogwa ddyo kwanywerera yeetaaga ettabi kwe yeekwata naye gwe obanga buli ttabi lyoteekawo otematteme bwe muba abantu bafaana bwe batyo ekyo kikyamu abantu abasinga obungi mujja kujajinga nnyo abantu bagamba nti atamusuza yamutende ki manyi eri abagenda okuvaayo bavume Babujingo ne Makula okubanga bakivuddemu Lutaaya liyo abaavaayo ne bakola ki ne bamwogerera era nange bwe namuleka eriyo abagamba nina empisa embi naye bye nakola ebimu gwe obimanyi okitegeera so temujajinga bantu kuwa bali maanyi goonooneka kubanze bwe nvaayo nenga nti kati kamupanishinga ensooke mujjeko kino gwe n'ovaayo n'onvuma kitegeeza oba omwongedde amaanyi agoonooneka bwe nkwata omuggo ne nkuba omwana nga nze taata n'enfuluma gwe maama n'ogamba lwaki akkubye obwenkanidde awo kitegeeza maama ayongedde omwana amaanyi agoonooneka kati ffe abayambi tuba bataata okitegeera kati bwe tuba ntugaa kati katumukangavule mu mbeera efaanana bweti ensi esooka emukubemu mwe ne muvaayo ne mutandika olw'okuba twafuna amasimu twafuna TikTok twafuna YouTube twafuna ebitaalu bye mutategeera gwe n'okwata akasimu ko n'okatunulamu Kitonsa wakola bwoti ensobi nnene nnyo eyo osoose n'ojja n'owulira Kitonsa lwaki akikoze gwe Lutaaya Lutaaya ensobi gye wakwata nakyo tugamba n'oleka omwana bwotyo n'akola bwati gwe omuyambi eki mmwe muba mwongera omuntu oyo okufuuka ow'obulabe okitegedde kubanga gwe tomanyi byabadde akole ono byamukoledde na biki byatakkiriziganyizza naye gwe ate n'ovaayo n'otuuza omulamuzi wo nga mutima gwo n'otuuza abakuwuliriza nga simuyo n'otuuza polisi nga bye bigambo by'ogenda ofulumya nga buli kimu yeggwe n'ojja n'osalira omuntu omusango kati omuntu oyo asobola obutanyiigirwa gwe n'anyiigira ono naga kati kamwesonyiire ddala naye nawulira mbe Wamakula waliwo ababadde bamukuba ekikono Grace omuntu omulungi babadde bamukuba ekikono omuntu omulungi bateeka mu Makula ebigambo omuntu omulungi bwe bajja ne bamukugambako ekigambo osooka kinoonyerezaako Kitonsa yasse omuntu baze bakikugambye Faruku osooka kola research lwaki okola research Kitonsa nyinza okuba mumanyi nga nze personally nga tasobola kikola okitegedde so bwe kityo bwe kiba so tebaamukubye ekikono bwe baamukubye ekikono tewali kikono Faruku anti obuzibu amaanyi ate era n'ekirala n'abantu bano abali mu malyansimbi omanyi Faruku kibi okujjanjaba omuntu ate gwe n'ojja n'omuwaako obujulizi nga tanneewaako obujulizi ku birungi by'omukoledde ku ekyo ky'omujjanjabi
nfuna bulungi namwe abo ne mugamba simanyi namukola bwenti ne mukola bwenti ne mukola bwenti bwa mukwatamu mubye byabatabula amukwatamu ne muloga wano uwa bed space awalimba byali birala kuba naye walutaya kati lutaya bamuwayiriza ki byali birala kati lutaya bagamba ki anti neera bwe bagamba bed space bwe yamuteeka ku bed space anti buli omu bwayogera obuzibu bajjaji bangi bajjaji kyekiri kyenkugambye si bed space kyogamba kale ne bwe ba bed space yaba asoose ng'abalala tebali bwe bati bwe wamanagingoza ku bed space ate Shekomalo n'avaayo n'agamba nze oyo mwana namukola ki anti namuteekamu kyekyo kyenkugamba yajja nanzalawa kakirabe kyekyo kyenkugamba kyekyo kyenkugamba besikani buli omu kyekyo kyenkugamba nti omuntu lw'ofuuka emboozi eri buli muntu n'atasaanira ajja nakolako statement n'atasaanira ajja nakola ki buli omu akasooto buli omu asamuuliza ku ggwe okitegeera naye ng'ebintu by'ensi kankubuulire ku Faruuku ebintu by'ensi bino ojja kugenda ogambe nti nze nakukola bwe nti nga si ggwe ogwo omuliro Allah agenda ogukukumako ogwo omuliro Allah agenda gukwokya ate Faruuku ate Faruuku kibinyo ate nze nakugamba omuntu tasobola kuba mulalu kutuuka ku gundi mutasobola kuwubisibwa kutuuka ku eyo nsonga natuukanaga nti kakati munange naliano kati ti omwana wuuno taata era gwe maama gwe bagala ku bed space n'obulwako yadde bakuteeka ng'ekyo tokiraba yalina bed space wa Prince Omar nugu anti omwana ategeera kiwa mu mulalu Prince Omar yali amukolera bed space ate ne Ruzina Mpulira naye yalina bed space bonna mikwano gye ali muteekako empeta gwalitongola ng'omusajja nze omukazi simugaana kweyagala nga tebannamuteekako mpeta naawe omusajja sikugaana kweyagala nga tonnaba kuteekako mpeta kyekimusumbu bamutadde nnyo mu bed space nebimutabukako nedda bamukyankala nze nsaba era kino nkyakisabira ddala ate ne buli lwe mmusanga nkimusaba tera omusanga ajja obulamu bwe of course ajja obulamu bwe mu kamera ati muyimbi ze superstar yeetaaga kamera okutambuza endongo tulina abayimbi batabeera mu kamera naye ngaendongo yaabwe etambula n'okuyimba bayimba tobamanyi bamanyi ngaani ani Nakitende ati gwe inabo manyi nange nina bemmanyi naye mulimu abatabeera mu mawulire nga ate endongo amawulire ganaga takataka bangi bannantume ndongo etetambula nantume sitabuwa simuwulirangako nti alina gwatwalaganya tayimba kuba ate emikolo nebayiro omwogeddeko mawulire gatakataga gano si malungi ndowooza nze simanyi na muntu yamulimba lima nti akantu ako kakwano ka muntu ako kakamera ako iyo kamera tebangako mukwano gwa muntu kapushinga endongo kagipushinge nga gyotaddeyo katambuza endongo nga gyotaddeyo mpulira nga njagala okulaba ku Grace Kanyo ng'akola charity akyalira abaana abali mu bwetaavu ate buseka ki kituufu akisobola ekyo kituufu akisobola kati nze kankubuulire teri muyimbi mu Uganda asinza Grace Kanyo mukisa taliyo teri muyimbi mu Uganda asinga Grace Kanyo mukisa anti abayimbi bonna beetaaga kusisinkana bakojja kitonsa babateekemu ku ssente bo bakojja kitonsa be banoonya ba Grace obateekamu ssente si bed space ate era teri muyimbi funa kusabirwa nga bapasita Bujingo bapasita Bugembe bonna Grace Kanyo alina access etuukayo abalina buli muyimbi ku nsi yeegomba okugenda okuyimbako ewa Lutaaya yanoonya ba Grace Kanyo n'abaleeta
kati emikisa egifaanana gityo n'amawulire munnanga agalina abamawulire bonna abalina kati omukisa ng'ogwo naye kyekiganya endongo ya Grace ani agikuba ekikono tewali ye yennyini yagikuba abamawulire kati bwe kibanga mukama n'osituka nemuga Grace sisita kyekiriwo ate nze namukwanjula nti ono sisitawo oli mutabani wange nekugamba muyambe buli kimu olina lwotamuyamba Grace twogera bwankubira era muddamu kyekiremeseza endongo ya Grace ye mwennyini oba tayimu tennatuuka ye mwennyini tayimu ye yatuuka dda kuba yakuba ku hiiti nja kufa naye wuwo yali hiiti nja kufa naye yali hiiti kitegeeza tayimu ye yagituukamu dda era nze musaba addeko emabega ebigere bibiri abeeko omuntu omu gwaswalira nze ndowooza bakwatagana ne Dr. Proper oyo tusooke tumuleke bakole kolabo ejja kukola bonna bayimbi balungi Dr. Proper alina evoko ate Grace Khan ono alina evoko ate nkugambye Katonda tagaba byonna Grace Khan alina amavoko oyo Grace Khan balina Winnie Nwagi bajja season y'emu bajja ne Nwagi mu katale ne bagera bya Coca-Cola biki ebyo rated next weyajjiraawo era baaliyo bonna Grace yajja mu rated kuba nze ashootinga rated tewamulaba Nwagi wamulaba Nwagi nali naye ne Rasta twali bangi Grace kaakati wabanga Grace Khan talasobola kulabira ku banne time egenda muleka sina kindi era bwe kiba nti nno kale Lutaya yali mubi Kitonsa mubi Bujingo mubi Bugembe mubi tubakkiriza mutukyawe temukolima mulinga ate abakolimawo tetukolimye baba bagamba nti Lutaya mubi nave wa Lutaya nadde wani wa Kitonsa ne Kitonsa nga mubi nave wa Kitonsa naddawa wa Bugembe mubi nave wa Bugembe nadda wa Bujingo nave wa Bujingo adda wa Jovani kati sinaako bukakafu ne bano bokka kakasizza nti kale babaddewo so waliwo ekikyamu wabanga bonna babi mukkiriza tukkiriza tubeera ababi ate era bonna oyinza ogamba nti bed space toyinza kugamba nti Bujingo bed space ti Lutaya bed space era Kitonsa bed space ti ne Bugembe bed space tekisoboka ye bannange mwabaga nti bed space mwe temubikola bwe muto bwe mweyisa ate okubye bukubi anti omukazi asobola okuvayo n'akugamba n'agamba omukazi simanyi biki n'akunanenya omukazi olwa bed space naye nga naye ekiro yasuze ku bed space ye bwe yeeyisizza so tuyambe buyambi bantu baffe okitegeera naye yambiddwa atya buli mwaka abeerayo ne gundi n'ebintu bino kati tetumanyi kati tulina kulaba luli yali ne Kididi ne beetwala takataka kugira oti nti Prince Omar audio zifulumye bwakaaba n'addukamu n'asooka Bujingo n'amubaka n'amuwummuza kati wuuyo akomyewo nti nina bensibye nzirayo wa Jovani simanyi Jovani yandeka muloko kaakati bino oba bali mu kukivulu omanyi sitanti zikaaye twasangikira muzibe ne tujja mu Dr. Proper tuuto tuli eno ate ye muzibe ye yafuuka ekirala alina akayimba bakayita forever akakulisa Evans keyatuddemu bayagala zanya bina Uganda muzibe waliwo ekitategeereka yange bayagala zanya bina Uganda ye waawa muzibe ye we mubendo ate naye namukyalirako nenjogeramu naye ng'omu alaba talaba byannema otegeera naye buli avaayo ne kuli Evans namubuuziza nti omusajja alaba talaba byannema saabitegedde kubanga nze yandaze nti n'omuggo bamukwasa ne bamala ogwomukwasa waayita alabawo naye ate yalaba obwana SB4 bwe yali akola interview nabulaba yabulaba kati ekituufu kiki kirabika aboneka bubonesi wamasumikira wamasumikira ye Dr. Proper buli omu aleeta bibye Dr. Proper kituufu kyeki Dr. Proper ng'omuntu alina challenges zayitamu
naye sizo ezo ze yatuuseeko tatanatuuka waawo naye nga alina challenges zayitamu mumanyi namala naye wiiki namba embaale ali kiria tali okke nnyo naye tali bw'atyo musically oba just physically mentally kikyali ekitali okke mentally physically musically musically mentally physically ali okke musically tali yes era kyemanyi kati bino byassaawo musically ayagala kuma kaliro akomewo kuba nenyimba alina ne kolabo ne Kenzo ani Dr. Proper tekawo akaseera bw'ataalute Dr. Proper ali mu kugira kaliro ka music ekyo tukikkiriza talina gwakosezza era talina gwalumizza era nze mwagala akabbo tanayisa kabbo ne bwe nabakaliza tujja kukamwa kuba akasabye bulungi tujja kukamuwa so Grace kituufu ki pushinga concert oba byaddala bwe kibanga ku pushinga concert mukama agimuweemu ekirungi bimukolera tebimukolera bw'abanga ali mu katemba we era Allah amuwe kyasabye ndowooza tumalirize nga tumaliriza nze nga kojja kitonsa mwena muli baana bange bizinatete afune akadagala mwena muli baana bange anti ye mutabani wange ye Luzinda ayitirawo obudde bwonna bw'ayagala Luzinda wamukolako abo bonna baana Luzinda yangamba mbu yafuna sugar mami n'amusiiga simanyi n'amuloga simanyi n'amukola biki ebyo nabyo nabimugaana tabiddamu naye ba sugar mami abamanyi kati gwe tunuulira mutabani wange Enule Mwanje yatereera nze mulina Enule Mwanje alikiriya emyaka egi wali wakimanyi Mwanje oyo alikiriya wali wakimanyi simanyi gulijjo gwamulina emyaka emeka Mwanje alikiriya era n'akola ensobi ne bwe gundi ng'agitadde ku TikTok nga nsobi mukubira n'agijjayo Betina bonna esimu egi balikiriya akwata esimu n'akwebuuzaako papa tukoze tutya Kemisera ali kuki biwanvu mwali mu ggwanga ali ludda mwali mu ggwanga Kemisera simanyi nja kinoonyerezaako simanyi ne Betina namukasa ndaba abaave walu simanyi kyaliyo watu Betina gyali Betina gyali lutaya yafumulako batono yamanyi ekigurupu kyonna yakigoba yalekawo kalo natongo teyali kweyo kalo natongo teyataberangayo ngamba yali mweri golden n'ekigurupu kino ekyava ewalutaya waliwo abakyaganya okustabolizinga oba kiki amanyi anti nze kati kino ekintu kankikubuulire buli lwosiibula taatawo ng'ova ewaka nga tokitegeeza ku mutima nti omusiibudde ng'olimba ng'okwenyakwenya gy'olaga totuuka taata si yabagoba taata teyabagoba wabula taata yabagamba oluwalo lwange lukomye wano nga taata mugende mwetakulire aba abagobye abatakugobye eneta musobola yabagamba musobola okujja ne tuyimba naye mbatadde munoonye ne ku ssente nga mmwe abantu teyafumula bafumula tiyakuba bagobe ovanga ku muntu gwadde bawa emitwalo kale 10 nga taata akutadde naga nti bwofuna ekivvulu kasente ako konna kakwate kabekako yerutaaya tiyaga nti mbagobye mugende mbawadde entandikwa mugende mwetakulire naye kati tulaba akazito olutaaya ke yalina abantu abo bonna masannyalaze geego kati muwenga abantu ebitiibwa mwenga temunnakwata busimu bwammwe obwo simanyi buki muno busimu iphone teri muntu akwata iphone asobola gitwa mu iphone ye n'avuma muntu omuntu yenna akwata essimu n'agitunulamu abeera ali mu busimusimu buno obutandikirwako obutalina namannya n'akatunulamu alinga ekigajji najja n'akuvuma ndowooza tumalirize yita bizinatete afune akadagala okitegeera yita bizinatete era bizinatete kubaawo wali bizi awo kumabiito jangu munnange ofune kuba nakugamba nti omusajja luba lwa mbuzi lwegaaya buli kadde ate ali kumabiito oli kumabiito awo wennyini itirako emmengo omanyi fa olw'okukyeri kibi nga musajja
ekisinga okuluma omusajja ku nsi kyonna mukazi kugamba nti lwaki tonyongeddeemu omukazi nga tatuuse era guno gwe mulembe gw'endabyo ogw'amasimu abasajja mulira ku masimu eno oli ku ssimu eno olya mmere tebibuzizza ebyo maanyi woowe kikyamu abasajja mujje tubooze muyingini nakugaa nti ne batabani bange abali e Bungereza abali ku kyeyo tolinda kukomawo ettooke balwanira likyali ku kikolo bwowulira nga amasanze omuzira gutandise okukubaakuba kola bukozi ka oda unge nti kojja bakampeereze ntandika okuwanirira ettooke lyange gwe bwona olinda ofuuke impotent kijja kuba kibi kubanga Faruku nze nakugamba nti omuntu ali impotent ku mulimu bamugoba omanyi lwaki entegeera y'omutwe ye communication ya wansi kitegeeza wansi we wafa era navuze zitwalwe entegeera ku mutwe zikendeera so tolinda kwonooneka system jangu ngenda kuwa enamba yange y'essimu waba esobola kwogera wano endwadde nnyingi ezituleetedde ebizibu musajja noba nga tokyeyiiza nze nakugamba awo kawe nnina obukugu Faruku mu kujjanjaba essimu yange eri 0759 00 200 0759 00 200 esimu erina ku WhatsApp mwena abali e Bulaayi oli Canada oli America oli wa yonna gwe wooli batabani bange abali e Dubai abali e Qatar mukimanyi bulungi nnyo nti bwe tuba tudelivalinga ebintu byaffe bitutuukako bulungi nammwe abakoze order zammwe muzikole n'abatanazikola muzikole tudelivalinge omuntu abeere bulungi kubanga baga nti obulamu bwe buwangaazi teri kyabugagga kisinga ng'oli mulamu ate teri kintu kibi Faruku kundabikayo kati ng'eno omukyala ng'akusuubiramu bingi ate n'omuwa ekitono